Baganda bange ne bannyinaze musiibye mutya. Kansubire nti embeera batwala malidaadi sana. Alhamdulillah. Nafe Omukama Katonda akyasobodde okutuwa kutukka otusiba ku nsi. Era neebaza Mukama Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kyampadde n'okunsimatusa abajambula abandigisa emigoba nte obubi ennyo ku lunaku olw'okutaano essaawa 11 ez'akawungeezi. Mwebaza nnyo okumusimatusa kuba bangi bannaffe bafiiridde nnyo mu njego ey'ekikanga ekyo. Abalala bawambiddwa, abalala baabuzibwawo, abalala battibwa ne babulwako effiire. Naye buli lunaku Omukama Katonda nja kumwebazanga nnyo era nja kumusiimanga nnyo olw'ekirabo ky'obulamu kubanga abagendedde mu struggle eno tebalina kye baali bamukoze Omukama Katonda. So nga nange gwe yasobodde osimattula oba gwe yawadde omukisa okusimattuka sirina ate kye mbadde namuwadde. So neebaza Omukama Katonda olw'ekirabo ky'obulamu. Naye kyannaku nnyo nti omuzannyo gwa tribalism Museveni agutadde ku levo ya kika kya waggulu. Obusosoze mu mawanga abutadde ku levo ya kika kya waggulu. Ekigendererwa kye kwe kwawukanya ffe Abaganda ne bannaffe abaakabbira endala naddala Abanyankole. Kyokka nga naye yennyini mu mutima akimanyi nti si Munyankole, naye ayagala kugenda okutuuka ovaawo nga ffe Abaganda tetukyalina nkwatagana ne bannaffe Abanyankole oba n'Abakiga. Kuba kakati buli kintu kye bakola ku muntu naddala Omuganda bamulangira kuba Muganda. Ejjo nalabye minisita yeyita minisita wa Museveni, Severino Kahinda Otafiire, nga bamubuuza ku bya national ID yamubuuzizza mu lulimi Oluganda lwamanyidde ddala obulungi kubanga lwe lulimi lwe yakozesanga mu nsiko eruweero okusobola okuwuliziganya n'Abaganda abaamuwanga obuyambi. Yazizzaamu obusungu bungi, mbuuza mu Luzungu kuba nasoma tombuuza mu Luganda. So kyanneewuunyisizza nnyo ne ntya nnyo obukyayi abasajja bano bwe balina ku Baganda. Naye kyannaku nnyo nti Ssekabaka weeyolera ke gakuluma enteega. Omuyimbi Lagadaani Lagadi Kaziwe yagamba nti gojje mu kyalo yayagala odde mu kyalo. Singa abasajja bano ffe ng'Abaganda tukeera ne tubabuuza ensonga ebatuwalanya, tukeera ne tubabuuza ensonga lwaki tebatwagala, oba omuntu yenna najja n'ababuuza kaabe nga tafa mu Buganda nti naye owange ofa ki n'Abaganda? Abaganda baakukola kinkakasa nabo bata maaso ng'embwa esudde eggumba oba ng'enswa egoba ennyonyi. Bakimanyidde ddala bulungi, tetwabalinaako buzibu, tetulina kye twali tubakoze, twabasembeza, twabaagala. Kakati omuntu bw'akeera ku makya n'atubrandinga nga gw'atayagala era n'atubrandinga ng'abasosoze mu mawanga, ate nange gwe mbeera neewuunya kubanga mu ntabaalo zonna ezizze zikyusa eggwanga Uganda tubaddengawo n'Abaganda be tusuula ne tugenda n'abatali b'amawanga gaffe. Mujjukira bulungi nnyo Baganda bange ne bannyinaze nga tweteekerateekera obwetwaze mwaka gwa 1961 twalina Ben Kiwanuka mu race nga tulinawo ne Dr. Apollo Milton Obote owa UPC. Naye Abaganda twasalawo ne tubaakinga Milton Obote omulango. Sorry, Obote yali mulango oba yali mulango teyali mu Kimuli. Twasaidiraninga n'Obote omulango ne tulekawo Ben Kiwanuka Omuganda. Simanyi oba obubeera busosoze mu mawanga era tugenda okuyingira mu mwaka gwa 2022 tufune obwetwaze. Baganda bange, omukulu Dr. Apollo Milton Obote yakubira waggulu nnyo ekibiina kya DP ekyali kikulemberwa omukulu Ben Kiwanuka. Kolo tebaatuyita basosoze ne tujja
mwaka ogwa 1980 ng'okulonda kwa Desemba kuwedde ne tulekawo simwogerere Paulo eyeddira olugave muzzukulu wa Ndugwa era omwana wa Buganda ne tugenda ne Yoweri Kaguta Museveni gwe tutamanyiiko mayitire ge kubanga teri amanyi gye yava wadde yaaliba nti Munyankole kolo tetwali basosoze tuzzenga tutambula ne tusuulawo Ssebaggala Alhaji Nassa Ntege ne tugenda ne Dr. Kiza Besigye Omukiga naye nga bwe tusuddewo Muganda ku lunaku olwo sitwayitwa basosoze mwaka gwa 2006 ne tugenda mu kulonda kwa bonna mwalimu mulesi abaana ba Buganda nga mu bano kwaliko omukulu John Sebaana Kizito kwaliko maama Miria Kalule Obote Sebaana Kizito wa mamba Miria Kalule Obote mukyala eyeddira engeri muzzukulu wa Kasujja twalinako Dr. Abedi Bwanika omwana wa Buganda akalulu twakayira Dr. Kiza Besigye atali mwana wa Buganda Omukiga nga ne tutunuulidde njoba Muganda abula twatunuulira kimu munne Uganda ate era ategeera ebizibu byaffe ate era ategeera ennaku yaffe twakulembeza nnyo ekintu Uganda so si eggwanga era nkakasa mwenna mujjukira bulungi nti akalulu ako Dr. Kiza Besigye yakawuuta buva weewaawo nga Museveni enkola ye bweri yeerangirira naye nga Dr. Kiza Besigye okulonda kwa 2006 yakuwuuta buva tebaatuyita basosoze mu mawanga ne tujja 2011 2016 tetwali basosoze wabula omwana avudde mu Buganda nga n'ekimuleesezza si lwakuba nti avudde mu Buganda wabula lwakuba munnayuganda ategeera ebizibu eby'abannayuganda batubrandinze ng'abasosoze era bongedde okufuna obukyayi obungi ku Baganda so nga bannange tukkiriziganye si Baganda be baagala okusuuza Nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni entebe wabula bannayuganda ebizibu Yekolera Kikomeko eyeddira enjovu by'ensanga nga Omuganda byebizibu Mugisha byasanga ow'Omwankole byebizibu Opeto byasanga ow'Engulu byebizibu Waiswa byasanga ow'omu Busoga byebizibu Mukwasi byasanga ow'omu Bugisu byebizibu Okwale byasanga byebizibu Omunyoro byasanga byebizibu buli omu byasanga kakati simanyi lwaki essaawa eno Nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni yalemwa okukola ku bizibu by'abannayuganda n'asalawo okuzannya kaadi ey'obusosoze mu mawanga Yoweri Kaguta Museveni sente z'oteeka mu kuzannya kaadi y'obusosoze otuuke n'okugulirira abantu b'eyambule bakunamire Abaganda naye ng'ate bali ku ttaka lya Buganda singa sente ezo waziteekamu eddagala mu ddwaliro singa sente ezo wazikolamu enguudo singa sente ezo wazitereezaamu buli kimu Museveni okusooka twali tetwagala ntebeyo twali twagala tutereereza ku bizibu byaffe His Excellency Bobi Wine mu ghetto yayimba ku bizibu byaffe kuba yatumanyi yatubeeramu nnyo mu luyimba lwa ghetto yabiyimba byonna His Excellency Bobi Wine mu luyimba lw'ebibuuzo yabiyimba byonna ne weefuula nnampulira zibi paka lwe twalaba nga akakyama Mamera tekayinza kugololwa n'agamba nti kati bwe muganya okuva mu ofiisi zammwe muwulirize ebizibu ebiruma abantu then ebizibu ebiruma abantu byo kabibeerumbiri mu ofiisi zammwe Yoweri Kaguta Museveni obusosoze bw'otandise otuteekamu bususse naye njagala nkakasa togenda kwawukanya Muganda na Munyankole nkiddamu Museveni togenda kwawukanya Muganda na Munyankole Abanyankole Baganda baffe ate gwe ayagala okutwawukanya nabo weerimbikamu beerimbike Museveni toli Munyankole Museveni bw'obeera Munyankole njagala ondage ekijja kya jjajjaawo
tusonde ente kale tugikuwe ng'omusingo bwe naaba sirinaamu ssente nsinze mukono guugo twalo laba mwabadde mugutwalidde ku bwereero ojja gutema bondaga ekijja kya jjajjaawo ne Dr. Apollo Milton Obote yakyenfasayizinga n'agamba nze bannayuganda mbeewuunyiza balowooza Museveni abalumirirwa nnyo naye tebamanyi nti guno musota ono si munnayuganda munyarwanda bino ebigambo sinze ensoosa okubyogera nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni toli munnayuganda oli munyarwanda era n'ebikolwa byo biragira dda nti oli munyarwanda toli munyankole teweerimbika mu banyankole bwe wanoonya eggwanga erifaanana abanyankole erifaanana abanyarwanda wano ng'abantu they can look alike walondayo kubeera munyankole naye bw'ondaga ekijja kya jjajjaawo mwankole Yoweri Kaguta Museveni tujja kusonda ente tugikuwe bwe naabeeganye okuwola nkusingidde omukono gwange nze nsobola okukulaga bajjajja bange nnyiriri 5 ne nkugamba ono baamuziika Buddu ono baamuziika Busujju ono baamuziika Butambala ono baamuziika Buweekula ono baamuziika Bulemeezi Yoweri Kaguta Museveni sigenda kukaluubiriza nnyo kusaba nnyiriri z'abantu 5 njagala ekintu kimu Museveni ondage ekijja kya jjajjaawo oba azaala nnyoko oba azaala kitaawo wano mu Buganda sigenda kusaba ennyumba zaabwe kubanga osobola okwekwasa nti zaago osobola okwekwasa nti abaazisenda ekijja tekisendebwa ndage ekijja kya jjajjaawo tombuulira jjajjaawo yali ava mwani ndaga jjajjaawo yekka sigenda kukaluubiriza nnyo kuba naye nkakasa jjajjaawo kimanyi teyali waawano toli waawano mwajja mugoba nte kyannaku twabasembeza naye ate mwagala okutukiza entannaba mu nsi yaffe abaagalwa ebadde introduction nandazze nnyo kanzireyo ku mulamwa ku lunaku olwa Mande nafuna essimu ewa mukwano gwange omu eyali akola mu Bukedde oba akola mu Bukedde bamuyita Joseph Ssettimba twafuuka ba mukwano nga nkyakola ku Urban TV kubanga nagenda nga buli lwa mukaaga nenkolanga ku program gye bayita Spectrum ekimeza era nga nkola ku Urban singa omukozi ali officially wabula ng'omukozi akubayo ekyeyo nti buli lwa mukaaga jangu tugenda kukuwangayo ka transport ne ka lunch oyongere okusomesa ku miramwa gye tuba tutaddewo egiri musical gye nakwataganira obulungi ne Joseph Ssettimba omusasi wa gataliiko nfuufu ne tufuuka ab'omukwano okumala akabanga era ebiseera bingi tuzzenga tuwuliziganya bulungi bwankubira ku Mande nanga Yekolera nina kyenjagala okugamba omutima gwasooka ne gwekangamu omutima gwasooka ne gutyamu nanga Joseph ng'abadde aludde okunkubira lwaki ero kyenva mubuzaabuza okumala akabanga ne muga siriwo ne muga ndi wano mu mbeera eyo yonna ey'okubuzaabuza omuntu eyali mukwano gwo naye ng'ate era si gwe weesige nnyo kubanze n'abantu be nabeeranga nabo nga tunywa kacaayi olwaleero sikyasobola kunywa nabo kacaayi eyampanga ekyokulya olwaleero bw'akimpa nankuba amabega nkiyiwa mu kasasiro kati Joseph Ssettimba bwankubira olunaku lwa Mande nti ayagala kunsisinkana ne mubuzaabuza wiiki yonna yagimalako ng'ankubira yagimalako anneekubako kati ku lunaku olw'okutaano bwankubira essimu kyava nga Yekolera bw'oba olaba nsobola okukola ekikyamu tuvuddewa tukolaganye ebbanga ki mbadde nkusaba nina obwetaavu bw'okulaba ndagirire ewaka bwe yatuuka ku kigambo ndagirire ewaka ate nga byangambye binkutte ku mutima nga sisobola kumulagirira kazigo ke mwensula Daniel aŋŋambye piini yo mobile number kanji kusomere busomezi kanji kuwandiikire wano sigenda GP nga oba kanji kusomere namba yange eri 0701 anyway kanji piningewo 0701 748828 yeyo mukwano ereeta Abdulu Kikomeko kakati Joseph Ssettimba bwe yatuuka ku kyokuŋŋamba nti waakiri
nzikiriza nzijeko awakaawo twogeremu nina obwetaavu bw'okukulaba nina ensonga lwaki nkulemeddeko nnyo nenfumiitirizaamu neŋŋaana Joseph Ssettimba mumanyidde ebbanga nenkubyamu akafaananyi k'abayimbi bonna be mbaddemu abazze nga bagwa neŋŋamba omuyimbi abeera w'amaanyi nga Kirevajje n'asuulawo bakwano be beyabeeranga nabo nga takyayagala kuwuliza bibafaako nga takyayagala kumanya bibakwatako kyokka kyannaku bwagwa bano batandika omumusekerera n'okumwogerera nti yalinga yeewagaki kakati munnange bwe nneekubyamu ebigambo ebyo ne ŋŋamba omuntu ne bw'ofuuka ki naye ate wabeerawo bakwano bo abakumanyanga nga tonnafuuka kyoli munnange ne ŋŋenda n'akaana kange kyandagirira ekifo bakiyita hotero sample kiri awo olungujja mu kitunzi nga nkwata kaana kange nga kagamba jja tugende mpolampola wano mu kitunzi tulabe omusajja ono ankowo kubanga baani alabika alina ensonga olaba nnemeddeko nnyo ate bano be bantu be twava nabo okuva edda n'edda benkozeeko nabo bempangadde nabo ababadde nga bakwano bange. Okay, the number is incomplete. Okay, dear. Let me edit. Yeah, 0701748828. Munange nga ngenda okulaba munywanyi wange gwe bayita Joseph Ssettimba. Bwe ntuuke wa Joseph Ssettimba ku hotero sample awo mu kitunzi atudde twogedde nga tannambuulira kintu kyonna lwaki abadde anjagala kuba twasooka kwe obuze Yekolera obadde naawe olowooza nsobola okukukola ekikyamu olowooza nsobola okutunda. Joseph Ssettimba aba yakwogera ebigambo ebyo waayitawo eddakiika 2 zokka abasajja ne banneetooloola abasajja bwe banneetooloola ne bankwata omu nankuba entiiyo mu maaso g'omwana wange. Jjukira bankubira mu maaso g'omwana wange. Omu kyava nkuba entiiyo kasiggu, omu bwankuba entiiyo kasiggu, omulala najja n'omuggo. Baali abasajja 4. Omulala bw'ajja n'omuggo abalala bakozesanga tteke ng'omu alina omuggo ogwali ogw'amaanyi ennyo ne bankuba emiggo naye ng'ate balinga abakuba ente. Imagine nga tebakimanyi nti gwe bakuba naye mwana wa muntu, naye alina maama we, naye baamuzaala naye yamala mu lubuto lwa nnyina emyezi 9. Bankuba nno nga bampa ensonga ey'omuzinzi lwaki nkubwa, wabula bankuba bannangira ebigambo bino biganda mmwe mwatutama Kacuge nnyoko. Naye nyange gwaŋŋamba Kacuge namuziika dda, simanyi oba naaligenze n'encuga magufa. Kacuge nnyoko bampandulidde amalusu. Kwaliko akasajja akampandulira amalusu. Kuliko akasajja kaali kaddugavu nga kalina ennyindo mpanvu ng'emmindi. Kampandulidde amalusu. Gaganda mmwe mwatutama, gaganda mmwe twabakoowa, nampandulira amalusu. Bwankuba emigere, omulala bwakutta omuggo alinga ng'akuba ente. Bwe bakuba olwali bwe baseka kikubire ddala kigende kicuga nnyina. Ne bankuba omwana wange n'akaaba amaziga mangi. Baggaaya abo tebaafunamu ku kisa waakiri kundeka ku lw'omwana. Kale baali nkubye naye nga basoose kunzija wali mwana wange ne bantwalako ebbali ne bandigitira eyo. Naye bankuba mu maaso g'omwana wange. Ku nsi kuno omuzadde yenna, maama yenna oba taata yenna
teri kintu kibi nga kunafuyiza maaso ga mwanawo. Abaana baffe batera okutuyita ba Supermani. Buli amunyiiza atera omugamba ngenda kuloopa ewa ddadi. Kubanga omwana aba akimanyi nti ku nsi kuno tewali muntu asinga maanyi kitaawe. Era omwana buli lw'omunyiiza agamba ngenda kuloopa ewa ddadi wange. Naye kibi nnyo omuntu okuligita emiggo maaso g'omwana wo. Omwana wo n'akaaba nve ku ddadi wange, naye ng'oli akyagenda mu maaso n'okuligita emigoba nte. Ye n'addayo ewakaawe, abaana be ne bamusanyukira ne bamukulisaayo, naye nga ggwe ababo abalese miranga, ate naawe akulemazza, akulese oli mu bulumi obw'amaanyi. Bwe bandigita emiggo n'ensambaggere, nafuna obwazi wensimattukiranga emiggo ginsusseeko n'enziruka tebangoba. Nadduka n'ensala ekkubo kata n'emmotoka zinkoone. Olwamala okusala ekkubo n'enziruka ne bankubira essimu. Ennamba yeeno eyankubira essimu kanjibasomere. Ennamba eno n'enkubira eri 0740 769 964 eri 0740 769 964. Wabula mukudduka omwana namuleka mabega. Nali sinza kujjukira mwana ku miggo egy'abaguta gye baali bankubye. Nadduka kiwalazzima omwana namuleka mabega. Banna akadduka okumala eddakiika nga 5. Ennamba eno 0740 769 964 074 074 769 964 0740 76 96 40 n'enkubira essimu. N'eŋŋamba oddangayo okwogera ku Museveni, oddangayo okuyisa erinnya Museveni mu kamwako, oddangayo okuyisa erinnya Salimu Sale mu kamwako, oddangayo okuyisa erinnya Muhoozi mu kamwako, kajja kujjuutuka. Ate leero obadde wa mukisa, tuzze na miggo. Lindako olunaku lwe tugenda okujja n'amasasi. Eno ebadde warning shoot, naye olunaku lugenda kukya lumu. Tukuba amasasi, tukulabudde, va ku gavumenti, weesonyiwe gavumenti. Oyagala ki? Kyekigambo kye baŋŋamba. Baŋŋamba owulira muli oyagala ki? Weesonyiwe gavumenti. Ekyamazima olw'okuba nali nkimanyi nti omwana wange ow'emyaka 5 gyokka akyali mu mikono gyabwe, nabagamba ebigambo bino bataata mu nsonyiwe. Sikyaddamu kwogera ku gavumenti yammwe. Museveni mweresezza, Muhoozi mweresezza, Salimu Sale mweresezza. Byonna ebikyamu bye munaakolanga eggwanga ne bannayuganda ngenda bisirikiranga. Temugenda kuddamu kuwulira kigambo kyange nga njogera ku Museveni. Kyenva mbagamba bataata ŋŋonze, naye omwana wange temumutuusaako buzibu. Kyebava baŋŋamba essimu ye ereeta mannya ki tukuteereko ssente z'eddwaliro. Imagine basajja mmwe mujooga, basajja mmwe mujooga. Embizzi zaŋŋamba essimu yo ereeta mannya ki tukuteereko ogende mu ddwaliro. Kyenva mbagamba nina life insurance. Nabagamba nina life insurance. Seetaaga ssente za bujjanjabi, nja kufuna ez'eddwaliro. Nabagamba nina life insurance. Ne baŋŋakima omwana ne bagamba nkomewo era mu nkube. Ne nkubira bafuutu soja ab'enjawulo amasimu. Gwe nasooka okkubira bamuyita High Tower, yali Ntebe. Ne nkubira Ashraf Security teyaliiwo. Naye bansindikira abantu ab'enjawulo baabunyisa obubaka. Ne nkubira Maaka Ghetto Speaker eyadduka ezembwa. Nakubira Sky Soldier eyajja, Hajati wa Haji najja, Tonemo najja, n'abalala ne bajja. Ne bampiikinga, ndiwo ne bagenda oluvannyuma. Ne banona omwana nze ne bantwala mu ddwaliro.
naye ng'ekyannuma oba osanga tekwali badde kubwa naye ekimu ku byannuma kunkubira mu maaso ga mwana wange ekyokubiri ekyannuma kunnangira kuba muganda nange seeronderawo kuba muganda oba osanga mwalivunaanye maama wange ate naye omuganda eyanzaala mu baganda n'atanzaala mu banyarwanda oli akkubira emiggo mu Buganda naye naakulangira okuba omuganda naye ng'akkubira mu Buganda ng'akutulugunyiza mu Buganda wallahi nga tomulumbye waabwe ng'oli ku ttaka ly'abajjajjammwe kwakukubira ate n'akuvunaana okubeera omuganda bannange temunenyanze kuba muganda nange nakisangaawo neesanga bwesanzi nga ndi muganda maama wange yeyanzaala mu baganda sinze yayagala okuba omuganda Allah yeyantonda nga ndi muganda seezaala ate era seetondako waliwo wano omuwala amannya ye Nakate mwannyinaze kuba bannakate tugatuuma ewaffe mu kika ab'enjovu n'abente batera okugatuuma simanyi oba ye wante oba wanjovu naye Nakate mwannyinaze naawe toli seefu tewali muntu ali seefu mu Uganda buli muntu tali seefu omanyi omuganda agamba nti gwe lutaliiridde nnyina yagamba nti linda bukyeyo naye naffe twaliko n'endowooza ng'eyiyo naffe Museveni twamwagalako nga buli kye bamwogerako tulowooza nti blackmail ebisinga bimaze kutuuka mu mpya z'abakitaffe bimaze kutuuka ku bannyinaffe ne baganda baffe netugamba kino kiri tumaaki mwannyinaze Nakate Robina gwe lutaliiridde nnyina yagamba nti linda bukye ate kyannaku nnyo nti olina amannya ag'ewaffe mu kika sigenda kuvuma naye gwe lutaliiridde nnyina yagamba nti linda bukye gwe lutaliiridde nnyina yagamba nti linda bukye naawe okuva lwekiri nti olina amannya g'Abaganda one day olituukako mu offisi nga mulimu nnyindo ndaalo bakutunuulire nga tosobola kubannyonnyola nti muzeeyi oyo naye batunuulire erinnya lyo nti gwe Nakate wallahi Nakate oyinza obutafuna kyoliwoononye mu offisi eyo olw'erinnya ly'olina nsaba Mukama Katonda akkingirize ebintu byatuuka ku Luyita Nabukenya ebyatuuka ku Ddaani Kyeyune ebyatuuka ku mwannyinaffe ono gwe bawambye bireme kutuukako kyensaba Allah bireme kutuukako olunaku olwaleero mbadde wano ennamba y'emu neddamu n'enkubira bwe nkubidde kyavudde ŋŋamba oliwa olwokubiri twagala kukulaba oyagala ki abasajja baagala kukulaba oyagala ki mwami Yoweri Kaguta Museveni essente ne bw'onaaziwa Yekolera ng'ebizibu ebirimu bannayuganda tebinnaggwawo era toli baseefu ate era ne bw'otta Yekolera ng'ebizibu birimu bannayuganda tonnabikolako era toli baseefu bannayuganda balisigala bali yearning for the change sente z'oyagala okuguliramu abantu ba Ssekinnoomu wallahi singa ozitwala emulago ne bagulamu eddagala osanga tewaali badde ayagala ntebe yeeyo ozze ogulirira okuva lwe wajja mu buyinza ekibiina kya UPC wakiteeka mu nsawo yo ebizibu ebiruma bannayuganda byavaawo era bannayuganda baawekerawo ga nti ogende DP wagiguze n'ogiteeka mu nsawo yo bafulufiga babajjo bonna wabateeka mu nsawo yo owandi waliwo ekikyuseeko kyekibuuzo mwami Yoweri Kaguta Museveni
okuva luwatandika okugulirira wali owuliddeko ku bannayuganda abasase ku maloboozi gaabo nti tuviire singa sente ze wasooka okuguliriramu singa ze wagulamu eddagala malwaliro singa ze sente ze watereezaamu ebyobujjanjabi ery'ensoma ery'entambula oba osanga singa oli seefu naye omuntu omusiru ye muntu akeera ku makya n'agaana okulinnya takisi ng'ava mu Ndeeba agenda Kyengera n'agaana okulinnya takisi ng'ava mu Ndeeba agenda Kyengera n'agamba kano akagendo katono nnyo kano akagendo kakumpi kankatambulewo ddaani okubawa 2,000 zange n'awunzika ng'anywedde 3,000 ez'obutunda ng'anywedde obutunda bwa 3,000 mu lugendo olwo lwatambudde ng'anywedde obutunda bwa 3,000 mu lugendo lwatambudde ng'alunywereddemu obutunda bwa 3,000 naye nga takisi yabadde ya 2,000 ate ng'atuusaako oye muntu omusiru. Omuntu omusiru bw'atyo bw'aba alimu okulinnya takisi ya 3,000 okuva mu Ndeeba otuuka e Kyengera njadde utambulawo ssente zange nzitereke n'awuzika ng'anywedde obutunda bwa 3,000 mu lugendo olwo yanyoomye ate nga n'okkoowa akooye n'omubuuza lwaki tewali nnyirumu kaali yenna Kyebale Yoweri Kaguta Museveni akozesa ssente nnyingi mu kugulirira alowooza kimutaasa simanya abasajja mivule simanya baani simanya ababucamani simanya abafulufiga simanya baani bonna ng'abagulirira embuuza zino z'oguliriramu lwaki tezikola ne zifuuka service delivery lwaki tezigenda mu public services lwaki teziteeka eddagala mu ddwaliro lwaki tezikola enguudo lwaki tezigenda mu minisitule y'ebyenjigiriza Yoweri Kaguta Museveni ndagala nkubulireyo ekintu kimu kuba bankubye bantuumira ggwe mutabani wo Muhoozi baabugambye owulidde ejje lya Muhoozi ne Museveni bankubye banduumira mmwe nenjagala mbagambe ekintu kimu olaba mbadde nkaabira mu bikire ate onankutukidde mu ngalo olaba mbadde mbakuba temunnankolako ataaka yonna aleke muginkoseeko olaba mbadde nabakyawa lwakutta basisita baffe nakusiba basisita baffe ne baganda bange naye ate kemukikoze ku nze olunaku olwaleero ninga ng'omusota omukubeko ate nga muyiire amafuta kakati bwe mba mbadde mbavuma nga mbavumira mu kalimi nga kali mu 8 ngenda kugirinnyako omuliro n'okwewola keewole kaggweyo mu 18 ate ndabe ngira tekamala neewole n'okwewola munnyongedde maanyi wadde mwankubye kunnafuya munnyongedde maanyi wadde mwankubye kunnafuya munnyongedde maanyi wadde mwankubye okunnafuya kaakati olaba mbadde nkaabira mu bikire ate mmwe abankutukidde mu ngalo wallahi ya Mungu eddoboozi lya Yekolera litongwa lyava wa Mukama Katonda kama alina ensonga lwaki Yekolera litongwa si kasiru ate era si mawule ddoboozi lino Mukama Katonda teyampa lyakuwemula yampa lyakwogera ku nsonga eddoboozi lino Mukama Katonda teyampa lyakuwemula yampa lyakwogera ku nsonga kakati tekuli kumwe asobola kusirisa ddoboozi lyange tekuli kumwe asobola kusirisa ddoboozi lyange ddoboozi lyange Mukama Katonda ye yalimpa
eddoboozi lyange Mukama Katonda ye yalimpa. Si mmwe mwalimpa. Temulina kumbuulira. Ddirwe nkozesa ddoboozi lyange na ddirwe nina kulikozesa. Temulina kunteeka bigambo mu kamwa byakwogera. Mumanyiire bano abasiru bammwe be mwamanyiira okutegeerera. Mumanyiire bano abawumbatuutu abagulirirwa abatamanyi value zaabwe. Mumanyiire bano abeetekako price tag mpa kyompa nkuveeko ate nkuvumira oli gwe mbadde mpaana nze si bwendi ate next Museveni ogudde nnyo ebbeeyi. Museveni ogudde nnyo akatale. Museveni ofuuse eddandala nnyo. Museveni ofuuse kizepa nnyo. Museveni oyongedde okwoleka ensi nti oli odolono omuntu fala. Oyongedde okulaga abantu obwererebo n'amabina. Oyongedde okunama. Kubanga Museveni to the extent oli mu kulwana n'abazzukulu bo bannakabirye. Ovudde ku bajjeno banno bozotta. Omuli alonda Nyakayirima. Omuli Brigadier Nobo Mayombo. Omuli Dr. Andrew Takome Kayira. Omuli Kazini. N'akasirye eggwanga. Okugattako abalala enkumulitu bozotta. Ba Kiggundu. Bawama Mafina Kiggundu Muhammad. N'abalala bozotta. Otandise okulumbagana ba civiliani. Babeeko ba civiliani nga bali myaka gyo. Tiyoba myaka gya Dr. Agre Kiyingi. Oba emyaka gyo. Baani. Ozze kuba Yekolera bw'otuusa okuzzukuza omulundi ogwokubiri. Bw'okutama wansi otakula envunza kitegeeza owulidde amaanyi gaayo. Watuyita ba hooligan olabye amaanyi ga hooligan nti gakuyinze otandise okulwala ennyinabo otandise okuddukana wuzi okakkanye wansi olwane ne ba hooligan batugamba never argue with a fool. Once you do it you will become a fool too. If we are hooligans nga bwotera okugamba abantu then kati olwana ne ba hooligan which means you are also a hooligan. You were hooligan. Ate ebikolwa byo bye bikulaga nti oli hooligan. Oli kijambia. Oli mutemu. Oli mubbi. Buli kintu ekye buli muzo gudefining omuntu hooligan Museveni ogulina. Buli muze okufuula omuntu hooligan Museveni ogulina. Naye ekinneewuunyisa ye muntu nga Museveni adda ku bazzukulu bannakabiri n'akuba. Olabye bwe tuli ab'amaanyi ate enkulayirira lazima abazzukulu be bagenda okujja mu ntebe eyo muweekyangidde okumala emyaka 36 amaloboozi gaffe gano. Museveni gajja kujja mu ntebe eyo. Ekyo nkikulayirira. Museveni bwe wali oyingidde ensiko oba teyayogera ekigambo kino eyo yakuyita mmese yagisanga mu nsiko njittireyo. Yategeera too late ng'omaze okumaamulako gavumenti. Yategeera too late amaanyi go. Naawe ogenza okuzuula obusagwa bwaffe kiri too late. Tumaze okwetoloola ate era nkukakasa eyo ntebe tugenda gikujjamu. Muhoozi Kainerugaba buno obubaka bubwo. Muhoozi Kainerugaba omutamiivu katamiira jjolyo omugwi w'ensimbu ow'amakudde nga gakuleetebwa okulya embisibisi n'amata agatali mafumbe. Naye buno obubaka bubwo. Kitaawo yeetisse mugugu gwe. Tekuliko mugugu gwa nnyina na gwa kitaawe. Muhoozi Kainerugaba kitaawo yeetisse mugugu gwe. Tekuliko mugugu gwa nnyina na gwa kitaawe.
naye ate olaba omugugu ogugwo obwomu gumuzitooweredde. Olaba kitaawo omugugu ogugwe obwomu gwe yeetisse gumuzitooweredde. Bw'olisobola okwetikka omugugu gwo n'ogwa kitaawo ne gutakumenya nsingo nga ye kitaawo ataliiko mugugu gwa nnyina na kitaawe emigugu gumunudde ensingo. Bw'owaamakudde Muhoozi omuli w'embisi embisibisi olisobola okwetikka omugugu gwo n'ogwa kitaawo ne gutakunuula nsingo nga kitaawo ogugwo omu gumuzitooweredde, gwe olinawo ogugwo olinawo n'ogwa kitaawo teguli kunuula nsingo. Ekyo nkikulekedde. Okulidde mu ssente, okulidde mu bugagga obuvuunu, osomedde mu masomero ag'ebbeeyi, naye sooka weebuze lwaki oli musiru. Sooka weebuze Muhoozi lwaki oli musiru. Sooka weebuze lwaki totegeera. Sooka weebuze lwaki onuusa kokayina. Sooka weebuze lwaki obeera mu mabaala. Era osooke weebuze nti olowooza kitaawe entebe eyo tagikooye naye ayagala giwa ggwe. Naye weebuze lwaki tannagikuwa ne kitaawe yennyini takukkiririzaamu. Kakati kitaawe omugugu yeetisse gugwe, naye gwe sooka weebuuze bw'agenda okwetikka emigugu ebiri tegigenda kukunuula nsingo. Linda mutabani wa Kadafi, abangi gwe muyita Gaddafi, ekimubonyaabonya tudde ekyamukuumira mu kkomera migugu gya kitaawe nga tebannagattako na gije. Wallahi ya Mungu, ku mwana wa Kadafi ojja kuyitawo gwe Muhoozi. Ku mwana wa Kadafi ojja kuyitawo gwe Muhoozi. Ate nkulayirira Muhoozi entegeerayo era yina kkoma kubanza kibooko. Nkusinga okutegeera, nkiddamu, nkusinga okutegeera, tolirega kutegeera kwange. That's why gwe obwongo bwo bwakuwadde Yekolera tumukube emiggo. That's why gwe obwongo bwo bwakuleetedde tukakube emiggo. Kagiwulire, nkusinga otegeera. Oba okulidde mu State House, oba wakulira ku mata, oba kumbiza embisibisi, oba osomedde mu masomero ag'ebbeeyi, nkusinga okutegeera. Era njagala ngambe basadde bannange mwenna abali eyo, teweemenya na fiizi nti otwala mwana mu masomero ga bbeeyi. Teweemenya na fiizi nti otwala mwana masomero ga bbeeyi. Ti amasomero ag'ebbeeyi gasomesa nnyo. Ti omwana asomedde mu masomero ag'ebbeeyi abeera wanjawulo nnyo. Omusiru asigala musiru. Twakulaba tugamba nti emmere eyo kya ereetera omwana okucamuka obwongo, naye omusiru nga Muhoozi ne bw'aliira ku kyoto alisigala musiru. Nkiddamu, omusiru nga Muhoozi ne bw'aliira ku kyoto nga mumuwadde akati emmere eri wali etokota bw'afumitamu n'ajjamu omuno gw'ettooke n'alya, asigala musiru. Abaakulira ku mawo basobola okuba abagezi, as long as baatondebwa abagezi. Eyasomera mu busomero obw'ettaka, eyatambuzanga ebigere okugenda ku ssomero ng'era atambulira mu bigere, asobola okuvaamu omuntu ow'omugaso n'okusinga omwana asomedde ekkololo oba ekittante. Kakati gwe Muhoozi Kainerugaba, omusiru asigala musiru. Era njagala okyenfasizinga wano nga ntudde ku live ya leero, you were fool. You are not just a fool, but you were dense. Toli bubeesi musiru, naye oli muwuta. Tokoma kubeera musiru, but oli muwuta. You are not just a fool, but you were dense. A fool like you yalaba nti ekizibu ky'okukolera ono kumukuba miggo oba kumutta. Yalaba nga ekyo kye kirina okukolebwa. Bono miggo oba kumutta. You were fool. You will fool. Even if you kill me today,
It will change nothing that you were full. Omusiru asigala musiru. Mere yo chereto obwongo omusiru nga Muhoozi ne bwalira ku kyoto. You were full. Even if I die today, it will never change the fact that you were full. You were full. You were dense. Oli muumba tutu toli bubezi musiru. Oli muumba tutu. Wagwe somo ly'okubala n'erya art. Omuntu yasoma art. Asobola okukosa art. N'agamba abantu bano tubakoledde tutya. Tusirye His Excellency Bobi Wine. Bekalakasizza. Tetubatta. Tute Bobi Wine. Abeere free kubanga. Ate ne bano kye bakola kiri mu ddembe lyabwe libaweebwa mu ssemateeka. Okulaga obutali bumativu bwabwe. Tute muntu waabwe. Oyo ye ate alina okukozesebwa. Not abantu. But a fool like you, father, and you, including this deceased. Eyagenze mu Geyena. Owerisa erimu. Gwe bakuba eriso. Nga benkoko ne mulima nti yali alwanirira ggwanga so nga yali agenze kulumba dduuka ly'abantu kubbayo nkoko. Yagwa mu kiyumba ky'enkoko ne bamuba akasaale mu liiso. Yagamba bugambi tulina obuyinza obbatta. Oye fool. Omuntu atalina magezi agwa mathematics. Yatasobola kozesa bibalo. Lwaki abantu bano batukyaye? Bwe bagende mulago tebafuna ddagala. Embuze ekudde ejjembe. Mu ofisi zirimu bannyindo ndaalo. Ab'ennyindo z'ebigaaga tebakyakkirizibwa kuyingira. Enguudo mbi. Neno asalawo okukwata ssente zaaliko zeri. N'agenda n'agulirira. Bafull figure. Babasajja mivule. Baani abateke ku sayidi ye. Naye nga ssente ezo zaaliko zo okuggyawo kino ekizibu ekyanyiza abantu. Yo ye yagwa mathematics. Eyagwa economics. Kitaawo naawe mwagwa economics. Ye muntu atamanyi kubala economy. Economy eri down. Katukeere ku makya. Tusale ku misaala gy'abakozi bonna mu gavumenti. Katusale ku ba ministers, ministries zimu. Tuzigatte. Katusale ku ba MPs sente n'ayongeza bwongezi. Kitegeeza yagwa economics. Gwe ne kitaawo. Muhanje eyambitwe nga bamuyita Joseph Ssettimba. Akola ku Bukedde TV musasi wa gataliko nfuufu. Yali mukwano gwange for a long time. Yali mukwano gwange for a long time. Gwe ne kitaawo mwagwe essomo lya economics. Kintu kimu kyemwakenkuka kulunda nte. That's why mutulundanga nte era mutuyisanga nte. Muli balungi mu kulunda ente. That's why mutulabanga nte era mutukubanga ente. Muli balungi mu kutigumbula okubba. Naye ebirala ebigatta ku ggwanga temubitegeera. Museveni yasoma amasomo abiri. Geyakenkuka. Division and subtraction. Agagamanyi. Bw'alaba ekyobugagga ky'eggwanga takigattako. Atoolako kitooli. Subtraction. Bw'alaba ekyobugagga ky'eggwanga takikubisaamu kwala. Agabizaamu kigabizi. Muhoozi kwatirako wano. Gundi kwatirako wano. Gundi kwatirako wano. Oyo ye fool. But njagala okugamba Museveni ne mutabani wo omunywa cocaine omutamiivu. Emiggo gye mwangubye mwampeeweese. Nagudde mu mukwano n'okubavuma feeling zezze n'okwongera okubalabisa. Era njagala mbakakase
kumwe bawante tekuli ayinza zirikira ddoboozi lino ate I am not a fool like you okugulirirwa I am not a fool like you okugulirirwa tekuli ayinza kungula sirina muwendo siriko price tag sirina muwendo siriko price tag ekyo nkibabuulidde sirina muwendo siriko price tag waliwo anaŋŋambye ojja kufa sajja gojja kufa mawulire maneeko eriyo ebijja ono masituuni abadde ow'amaanyi weeriisa erimu alabanga akayosa gwe wamala okumulangirirako okufa gwe wamala okumulangirirako okufa naye munne yafudde sekondale okujjako nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni simanyi okusinika gavumenti yo emaze mu buyinza emyaka 37 ng'efiidinga ku musaayi gw'Abannayuganda okugijjako tekugenda kuba manyi okusinika waliwo abagenda offa ffe bayeekolera abamu tugenda ffa but as long as yo Uganda etuuse ndira Nameema Gombe mu ntaana ne neegolola bulungi kubanga kinnalwanirira ndiba nkiraba nga kitinta kijinjimuse ng'obutiko so temugenda kuntiisa sekondale kaadi eyo gye muli mu kuzannya ey'amawanga awulira ng'akooye Abaganda eno Buganda si kkomera eno Buganda si kkomera emiryango giyingisa miggule n'egifuluma miggule omulyango mwe wayita okujja gukyali muggule okufuluma ogenda ewammwe olina kuba emiggo twakoowa Agaganda tinga kubira mu Buganda ate ekinnuma nga bwe yeeyita Omunyankole ffe Abanyankole Baganda baffe era batwagala nnyo that's why ne pulezidenti waffe olwo yagendayo baamutonera amakula baamuwa ebirabo ne bamutuuma n'erinnya Musinguzi wamma Baganda bange Abanyankole ffe tubaagala tetubalinaako buzibu muli bakwano baffe muli Baganda baffe ono abeerimbikamu si Muganda si Munnayuganda ate si Munyankole wabula Munyarwanda ate era nze yeekolera nga sinnakulembeza kiri nti ndi Muganda soka kukulembeza Uganda kubanga ekisooka tugatta ye Uganda si Buganda era njagala mbakakasa ekintu kimu Baganda bange ne bannyinaze Abanyankole tetubalinaako buzibu ngiri ya Patrick Balije omugenzi yali omugabe wa Nkole yali nfanfe wa Ssekabaka Edward Mutesa bali balinnyamu eki lwaki ono mumukkiriza atwawule yawulemu ye lwaki abawamagumba ng'ennyama amaze ogirumako abalimbira okwo lwaki abawakaabuuyi nga lwaki abawakaabuuyi mwegendereze nnyo Museveni era mbagamba mulina okudinawunsinga Museveni kubanga Museveni si wa mummwe ate n'ebikolwa bye si byeyo wammwe kummwe tekuli mutemu Banyankole temuli batemu Banyankole muli bantu balungi kummwe tekuli muli wanguzi kummwe tekuli musosoze muno byonna balina kalina mumusooke mwebuuze mwe abatabirina lwaki abeerimbikamu si wa mummwe si Muganda wammwe kiddamu si wa mummwe si Muganda wammwe
mumwegendereze. Empisa ze n'amayisa ge si bya mumwe. Mumwegendereze. Mubadde nga mutwagala muli bakoddomi baffe abatuweera betuwa. Mutuzaddemu tubazaddemu. Kitegeeza kati waliwo ebitugatta n'afumba mu maka ga president omukummaka emagere first lady Munyankole nga mmwe aveeyo mu west. Oli akeera ate naga tuli basosoze mu mawanga kitetubaagala naye nga n'omuntu gwasinzirako okugamba nti musosoze mu mawanga bw'alina ewaka. Munyankole Bobi Wine asobola okuboola bakoddomi be oba balamu be, asobola okusosola bakojja b'abaana be oba ba anti b'abaana be wa mama baabwe abato. Never. Kakati mwegendereze abantu abo. Mwegendereze abantu abo. Waliwo anangambye oli kadeidei. I'm proud kadeidei. Oh my God, being a kadeidei yet someone akuyise kadeidei nga akyasobola okukulaba. I'm extraordinary kadeidei. Kitegeera. So kadi z'obusosoze mu mawanga zikome. Museveni olinga kitengejja, olinganga omuntu ayagala agenda okubbira naye nga yoyiriddwa ku kitengejja. Buli kyolowooza ekinaakuyamba okyekwatako by the fact that gavumenti yo mulambo ebulako okubika. Ate olaba ffe tukirabye nti mulambo naye olwo gwe nnyiniyo oba weewulira dda omuntu bw'afa si bw'aba afudde aba yeewulira dda ng'obulamu bwagenda. Mwe bagenda omumubabikira nga ye omutima yagubikira dda. Kyowange mutima gwange tugenda. Museveni gavumenti yo mulambo. Ekyo njagala okkikkaatiriza. Gavumenti yo mulambo. Ekirala bw'oba okooya Abaganda gwe wabasanga. Mpozi n'ekirala Guy eyankubye emiggo nga bwansamba omu ku basajja abana emiggo gye wankubye tegyannuma naye ekyasinze okunnuma kunkubira mu maaso ga mwana wange first. Secondary kunnangira kubeera Muganda. Ekisinga okunnuma kunkubira mu maaso ga mwana wange gy'ababuta n'okunnangira okuba Omuganda. Mwabadde abasajja bana. Ku basajja abo bana kwabaddeko Guy ow'ebirevu omunene gwe nategeddeko erinnya nga Majambere. Ku basajja abo bana kwabaddeko Guy omunene ow'ebirevu gwe nategeddeko erinnya nga Majambere. Nekubaka akasajja nga katunula ng'embizzi eri mu nsonga, nga katunula ng'embizzi erina embiro. Akansambye emigereke kasinza okwenfasizing ennyo eky'Abaganda ne kampandulira n'amalusu. Kasajja gwe nkulayirira wallahi ate obandisonyiwa bano abankubye emiggo naye gwe kumpandulira amalusu kunkuba ensamba gere n'okunnangira okuba Omuganda. Kasajja gwe wabadde mu kasaati ka bulaka nga kalimu ebimulimuli. Kasajja gwe nkulayirira. Kasajja gwe nkulayirira. One day I will get you, but I will be bitter n'okusinga omususa. Nkulayirira bonna abankubye weebuze lwaki nasinze kulambako ggwe ne Majambebe. Simanyi Majambebe
wampandulidde amaluso n'onvuma okuba Omuganda ng'onkubira ku ttaka lya Buganda mbizze gwe eri mu nsonga kasajja gwe akatunula ng'embizze eddukana nkulayirira wande tugenda kubeera butoola abalala bonna bandigise naye gwe okumpandulira amaluso okunkubanga emigere n'emiggo okunnangira okuba Omuganda kasajja gwe wande tuli butoola Majambebe, think about life after this government. Life, take over government ya Museveni. Life, take over government ya Museveni. That is why abayimirira n'abantu ng'obota abakinya bakyaliwo abeegatta kubajonyesa abantu bafa kuolwo Majambebe ne banno kambanyumiza akagero kamuntero kanyume nayo labika tewaliko Majambebe walingawo omusajja bamuyitanga Sebirumbi yajonyesa abantu eruweero yali ssentebe wa UPC Luweera Haji Sebirumbi yatta abantu eruweero ku orders obote nga kebagamba nti oyo wa DP Kasiggu oba oyo akolagane Museveni Sebirumbi yatta abantu ku orders obote wallahi Sebirumbi obote we yakuna waze edduka teyamuyita ndi jamutudduke Museveni yakwata kiwedde n'amutigumbula. Think about that day because Museveni will never let you to run away with him. Alikwata Kataha, alikwata Muhoozi, alikwata Natasha, alikwata Peshe, alikwata Diana. N'abaana bazadde ebbali tajja kudduka nabo. Ajja kukwata abo ye bayita aba first family adduke nabo agenda kuleka mabega. Think about that day. Abantu abanakutunuulira bewakubanga emiggo ku order za Museveni bewajonyesa ku order za Museveni. Think about that day. Njagala olowooza ennyo Majambere ne banno ku lunaku olwo ng'abadde abeeyinuza adduse naye nga mmwe weemuli mu Uganda. What will be next to you? Genda osome ku byafaayo nkimanyi tewasoma naye bw'ogula akatabo funa akakusomera nkimanyi tosobola ssoma funa akakusomera. Njagala okune akakusomera akatabo k'ogenda oggula akubuulire Majambere kyekyatuuka ku Sebirumbi kyekigenda okukutuukako nkiddamu kyekigenda okukutuukako. Naye gamba kanno bwe mwabadde mwe mwankubye emiggo ne basajja bammwe ababadde muleeya mwankubye emiggo naye eyankubye emiggo ng'ali mu kasaati akabbulaka kerivavava nga bwannangira okuba Omuganda n'ampandulira amalusu mbizzigwe eri mu nsonga mbizzigwe yalwala ekiddukano wande tuli butoola wande tuli butoola kajja kujjuutuka ojja kumanya omusika wa Itongwa tebazannyira ku mwana wa Muyeekera nkiddamu tebazannyira ku mwana wa Muyeekera. Dawa ya moto ni moto luyi ku luyi liso ku liso teke ku teke. Siri mu Katuliki ndi Musiraamu. Katuliki agamba oli lwakuba olwikyusa ne kuttama eddala akubi si bwendi luyi ku luyi liso ku liso. Mwaggula ku bannayuganda olutalo be mwasanga mu nsi yaabwe ne mujja ne musaatuka kale mutandise okuguduggula ku bantu era Ssekinnoomu mwamala okuluggula ku Uganda
bannayuganda olutalo kati n'abantu ssekinnoomu mutandise okubaggulako olutalo but time is coming. Naga Museveni enjuba yeegudde. Museveni enjuba yeegudde. Oli mu buddebo obwakawungezi. Osobola okukwata essaawa akalimi buleme kuziba ku ssaawa yo ne tosobola kukwata njuba. Bw'ofuluma ebweru yeebe eraga nti eri mu kugolooba. You can control akalimi k'essaawa yo, but you cannot control the sun. Togolooba. Bw'ofulumako ebweru ebyegudde Museveni enjuba yeegudde. Oli mu kukwata bisubi. Oli mu kukwata bisubi. Naye nkulayirira mwabasindise banteeke mufiya but mwanyongedde amaanyi era njagala okukakasa Museveni kino mwe mwadde munnyonyoogera feeling zazze tulinnye ku kitanda twegadange kati style twetwale ate era mbakakasa tujja bakola kawatali kubattira ku liiso ate bwe muba mwanyiise nnyo olw'okusala embuzi ku kufa kwa Tumwine Museveni ngenda kusala nte kiralo kiramba lw'olifa muganda we yafudde mubike enca sali musale yafudde oganya omubika mubike enca bw'oba musajja olawo basisala nte ate gw'olinde lw'olifa njagala omuzimu gwo gunnengere nansala ekiralo ky'ente fuso y'ente nnamba wanyiise nga ndi ku kasiki naye ate bwe nnaagenda ku mbaga actually kano tekabadde kasiki okufa kwa Tumwine kwabadde kwogereza okufa kwa mutowo sale musale lwali mubika kugenda kuba kuwayira oba kuyita okwanjula okufa kwegenda kuba mbaga naye ng'onyigidde ku kwogereza ng'okedde okunyiiga bwe nnaatuuka ku mbaga ogenda kunyiiga kyenkana ki njagala nkujjukize weebale kunnyonyoogera feeling nazifune kakati kankulage nti bwe mba mbadde nkukuba nkunyonyoogera kati ngenda kusuna nekitabani kye kitamiivu kigambe ne mukasi w'omutemu mugambe ne muganda wo eyakulanga n'abambala n'agejja waggulu wansi n'akogga naye mugambe time is coming. Time is coming. Mutabani w'omuyekera itongwa tebamuzannyirako mugenda kumanya obukambwe bw'omuyekera itongwa nti wabbulukukira mu nze yekolera itongwa njagala okwebaza nnyo baganda bange ne mannyinaze abambeererawo mu kaseera k'obuzibu webale nnyo Mark Ghetto Speaker webale nnyo High Tower webale nnyo Ashraf Security webale nnyo Commander Eddie webale nnyo Ajiwa Hajat webale nnyo Tonemo webale nnyo Sky Soldier na buli omu mwebale nnyo ekibiina kyange National Platform mwebale nnyo njagala okwebaza Council Lewis Rubongoya webale nnyo oli mukulembeze bulungi kakati ono wakawo mentality ow'obwongo opamemu obusa ajja kukiwulira kunkubira mu Buganda nonnangira mu Buganda ku ttaka ly'abajjajjange kunkubira nze atakulumbye wa kitammwe Rwanda saka kusanzewo abajjajja ab'e Rwanda mujja kukiwulira that's why akasajja akasinze okunyiiza ennyo ke kannangidde okuba Omuganda ke kampandulidde amalusu ke kaŋŋambye kacuga ennyoko nga nnyange yafa nja kujja ncuga owuwo ogenda kiwulira nyoko mugambe yeyambula I'm coming nja mmucuga agenda kiwulira oba si kyo jja mmuncugira naawe ngenda kukucugisaako nnyoko lunaku lumu ate nja kumwambula nkugambe mwebakeko kyannaku nze owange yafa bw'owo kakyali omulamu nja kukwambula nkugamba omwebakeko anti yetuzaalira ekimpemembe nze yeekolera itongwa mwazannyidde ku mwana w'omuyekera ekyana ky'engo
tekizanyirwako mujja kukijjamu omusera nze Yekolera Itongwa muntambulizeeko obubaka buno musiibe bulungi